Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ono abuuza agamba nti shayatin zimanyi ebyekwese mu bulamu bw'omuntu. Ekyokubiri, Allah yaziwa buyinza bwenkana ki ku muntu? Okwanukula, shaitani tezimanyi byekwese ku muntu. Ekyo kirina ayati eziri jeno ezitulaga nti nno tewali amanyi byekwese okujjako Allah tabaraka wa taala yekka. Ekyo nga ne bwe ziba zi malayika za Allah tezimanyi byekwese okujjako ebyo Allah byabeera azibuulidde tabaraka wa taala. Aya ebuna embeera, qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayba illa Allah. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Bagambe abantu nti tewali amanyi mu ebyo ebiri mu ggulu wadde ebiri mu nsi, tewali kimanyi byekwese okujjako Allah tabaraka wa taala. Eyo aya ebuna terekawo kitonde. Ate bwe kyatuuka ku jinni, kubanga Allah amanyi nti abantu bamukaafualira olw'okulowooza nti amajinni gamanyi ebyekwese. Ekyo Allah nakitulaga mu ngeri eri more specific mu kyafaayo kya Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Falamma qadayna alayhi almauta, Allah bwe yasalawo nti kati Sulaiman ekiseera kituuse afe, ma dallahum ala mautihi, amajinni gano agaali gamukolera tegamanya nti Sulaiman afudde, illa dabbatul ard taakulu min saata, okujjako nkuyege zaali omuggo gwe gwe yali yeesigamyeko. Kaakati falamma kharra, bwe yagwa wansi, tabayyanatil jinnu, amajinni ne gongera okumanya allahu kanu ya'lamuna al-ghayba, nti singa gaali gamanye ebyekwese ma labithu fil adhabi al-muhin, tegaali badde mu bibonerezo ebinyoomoola ebifaanaganako bwe bityo. Kyekyaliwo, bannataarikhi bagamba Nabbi Sulaiman yalagira amajinni ago gazimba omuzimbo, bannabbi tebavunda. Ne gatandika okuzimba, nabbi nga yeesigamye omuggo gwe, Allah n'amugyamu omwoyo n'afa. Ne gagenda mu maaso nga gaweereza gazimba, buli gajja nga tumaze ssebo gagenda okumulaba nga engeri gy'abatunulamu teragassanya, kumbe yafudde dda. Ne gaddayo ne gazimba, ne gakomawo, gagenda omutunuulira ng'embeera yeemu, ne gaddayo ne gazimba okutuusa lwe yagwa. Ne galyoka gamanya nti bulijjo omuntu gwe googera nago musajja wattu yeefiira dda. Lwaki teyavunda? Kubanga bannabbi tebavunda. Kitwala bbanga ki naafa, enkuyege ne zitandika okulaba omuggo guno nga teguli mu mbeera yakubeera nti nnyini gwo mulamu, ne zitandika okugulya ne zikutula. Kyatwala bbanga ki? Kati Allah n'atulaga mu ngeri ekkiriyo obulungi nti tegasobola kutegeera muntu ataliimu mwoyo, tegasobola okujjako mu mbeera ng'omuntu gyamutegeera temukyali mwoyo. Kati bwe kiba nkigwa ekito bwe kiri, ithan tegamanyi birowoozo bye, tegamanyi ki. Wabula amajinni gano waliwo ekigero Allah tabaraka wa taala kyeyagawaako tasarrufu mu muntu, nga bwe yagamba alayhi salatu wassalam nti inna shaitaana yajiri min ibni adam majra ddamu, sitaani eddukira mu mubiri gw'omuntu nga bw'olaba omusaayi. Kubanga kyekitonde Allah kyeyawa amajinni, kitonde Allah yakiwa okwefuula ebintu ebyenjawulo. Kisobola okutonebwa ennyo n'olya nti kifulumira mu lwala, ate kisobola okugejja ennyo, yaani kyefuula ebintu Allah yakiwa okuba nti kisobola okufuuka ebintu ebyenjawulo, nekibeera ekitono ennyo, nekibeera ekinene, nekibeera kisobola okufuuka ebintu ebyenjawulo. Ekyo Allah yakiwa obusobozi obwo.
kakati kirina obusobozi obusoma embeerayo kitegeeza nti ejjini lisobola okubeera muntu munda alladhi yuwaswisu fi suduri nnas lisobola okubeera muntu munda ejjini nga bwowulidde nabbi sa bwatulaze majira ddamu nga bwolaba omusaayi era mu ngeri y'emu lirina manat lirina weriyitira okuyingira ku bwongo bw'omuntu nerimuteekamu ebirowoozo nerimuteekamu waswas nerimuteekamu ebintu ebyenjawulo ekyo n'omuntu akikola ekyo n'omuntu akikola enjawulo nti atasobola kuyingira muntu naye asobola kukola atya asobola okukozesa ebigambo n'agamba omuntu ebigambo ebyenjawulo n'abaako engeri gyakyusamu timing yentegeeraye ekisoboka bulungi nnyo oba twabeeraawo nga ayagala gundi najja n'amugamba ebigambo n'amugamba agenda okusitukawo nga mukyayi kisoboka kisoboka bulungi nnyo oba abadde yakyawa gundi najja nayogera n'amugamba agenda okusitukawo nga amwagadde olw'ebigambo byawulidde kisoboka bulungi nnyo kakati shayatini ate zo zirina obusobozi obugaziko okusingakaawo zisobola okulaba nkanya omuntu naddaawo nga nawulira ekintu nga kimusindika eri okukolwa obukyamu nga kimugaana kimuziiza kimukalubiriza okukola obulungi obusungu buva muki mu shaitaani nabbi yagamba bwonyiiga funa wuzu wahakadha kakati kitegeeza nti shaitaani eno erina tasarrufu Allah gye yagiwaako ku bulamu bw'omuntu katasarrufu eyo oba ekigero ekyo Allah kyeyawa shaitaani omuntu ayinza kikomawa Allah yakite muntu ono yennyini yamuteekamu defense omuntu asobola okugigeza mpaka lwetuuka neyefuuka gulugulu ku shaitaani nga sitaani tekyalina kyasobola mukosaako bali wallahi ngete n'omusemberera nga nabbi bwe yagamba Umar ibn al-Khattab n'amugamba nti idha ra'aka shaitaanu salaka fajjan akhar sitaani bwe kulaba nga oyina ekkubo lyokutte tesobola ddikwate ekkubo eddala lwaki Umaru bwe yazimba imaani ye negulumira nebukala obulamu bwe bwonna sitaani yagenda okola nga tekyalina buyingiriro ku ye ekyo buli muntu akirinako omugabo omuntu gyakoma okuzimba imaani gyakoma okufuna defense ku kigero ekyo Allah kyasobozesa shaitaani mu kulaba nkanya omuntu ate omuntu buli lwateefaako kuba ng'azimba imaani ye sitaani gyekoma okubeera nga ataaka yaayo egejja ku muntu esobola okugejja okutuusa weemufuulya ddala omukaafiri atakyalina na imaani yonna nga takyayagala ddala kuwulira ekigambo kye bayita imaani bal esobola omuntu kuddala ligamba nti Allah taliyo ekisoboka ddala bulungi nnyo era ffenna tukirabako n'amaaso gaffe n'olaba ng'oli ali ku bukkiriza ng'ojja onakulowooza ntasobya naye nga tewali atasobya ojja okulowooza ntasobya naye ng'ojjeeko bannabbi buli muntu akola ki buli muntu asobya naye olw'obusufu bwa imaani olaba obulamu bwe bwonna ddiini yeezimbako olukomera bwe yazimba imaani empitirivu mu bulamu bwe ate omuntu omulala asobola okwesamba imaani gyakoma okwesamba imaani sitaani ng'ebukala okutuusa lwemalawo obulamu bwe nebeera nga yebulina kikumi ku kinnakyo nekitegeeza defense y'omuntu ku shaitaani ye imaani kakati agamaanyi n'olutalo lubeera wakati w'omuntu ne shaitaani omuntu alulabako era buli muntu alufiiringa lumanyiddwa buli muntu alumanyi obeera awo ng'omuntu omutima gulina ekikyamu kigugamba okukola ng'omutima ogamba nedda lino zambi Allah yaligaana gyokoma okugulumiza Allah sitaani gyekoma okunafuwa gyokoma okugulumiza Allah sitaani gyekoma okunafuwa
era ogenda okunzika ng'ekutadde n'onoonya kiri ekintu ekibadde kikuseka okutwala eryezambi gye kibulidde nga tulaba ne lwaki musisa omuguwaawo n'owezikaga nedda Allah wange nedda sigenda kukola nsonga eno bweraba nga olumye ejjiiko ng'etanga egenda ng'ekuvaako ng'erinda ataakangala. Kaakati ekyo kibaawo gy'okoma okukola defense efaanaganako bweti ku sheitaani n'ogizaayo gy'okoma okuzimba olukomera mu ggwe, gy'okoma defense gy'ekoma okugulumira mu ggwe, naye y'omulaba asigala ajja olw'olumu esobola okutegenga olugero kakananga ekkubi ekigo kuluno ng'ekuwangudde ng'odduka ng'okola tawuba. Bw'okola tawuba defense ng'eddawo ku bwagguluggulu bani nga yeeyongerako wahakadha. Kaakati nekitegeeza nti defense y'omuntu ku shaitan ebaawo na kuzimba imaani. Imaani bagizimba na biki? Imaani bagizimba ekisookera ddala na kubeera mwesimbu eri amagezi go, kubanga kyekintu ekiri primary ekitandikirwako kwe kubeera omwesimbu eri omwoyo gwo n'ogugamba nti bannange Allah bw'abanga yatusuubiza omuliro gwokya sigusobola naye mwoyo gwange tugusobola. Allah yatusuubiza ejjana erimu ebirungi, mwoyo gwange obulamu bwaffe bwagala birungi, tukolerere obulamu obwo obulungi. Kyekitandikirwako kasita ofeera obwongo bwo omuliro n'obulaga nti omuliro osobola okumalako nagwo ebyejjana n'olaba abantu nga bafa emisana n'ekiro n'engwe ng'obwongo bulaba nti okukolerera wano abantu olaba bwe tuziika emisana n'ekiro gundi mwamuzika ensimu gira buli yajjako agivaako. Oyina kusookera ku bwongo bwo obeere mwesimbu nabwo. Lwaki? Kubanga kyekyakufuula emisaani. Lwaki Allah shayatini ezo tiyasindikira bintu ebyo? Kubanga tebirina bwongo aslan. Obwongo tewali tebisindikira minya mese nswera tebirina bwongo aslan. Obwongo bwabyo bwa shahawati kulya kwebaka kwegatta koma neggo olina obwongo obugamba la nedda obugaana obukkiriza. Kakati obwongo bwe bwakufuula omuntu Allah kyava akufuula mukallafu yaliwa yoyo alina amagezi ng'amagezi agagwanira okugateekako ebiragiro n'okubaako bigagaanibwa gwe bayita mukallafu. Kyeyasooka okugamba era nga yensonga lwaki yakutonda kumusinza, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Bwe nkusinza Allah bwe nteeka mu nkola kino nfuna ki? Ogenda kuyingira ejjana. Bw'otakiteeka mu nkola, bwe sikiteeka mu nkola ogenda kuyingira omuliro. Khalas. Ebyo ebintu bibiri okumanya nti Allah yantonda kumusinza, bwe musinza agenda kuyingira ejjana, bwe simusinza agenda kuyingira omuliro. Bimalira omuntu. Kati ebyo ebikolo kasita obinyweza ebyo ebibiri bye bitandikirwako okubuulira obwongo bw'amazima n'otabeera mu abo babufera babudyekadyeka babugumya ku bintu ebitagwanidde byoteekeddwa okutya, ebisigadde otandika obizimbira okwo ku musingi ogwo omulungi. Nga ki? Obulamu bwo bwetaaga yirimu eno maarifa yezimba mu bulamu bwo alkhashiya, okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli wotawuliriza kujjukizibwa na kusomesebwa ogenda kubeera jahili. Ate min sha'ani aljahal aljafa. Kasita omuntu obeera nga tolina irimu ogenda kubeera awo ng'omutima n'obwongo n'omwoyo gwakapawala. Kakati nekibeera nti omuntu bw'amala okutegeera ebintu ebyo alina okutandika okuwuliriza eddiini. Qur'an emwongera iman. Wa idha tuliyat alayhi ayatu zadatuhum
imaana. Ayati zino zibongera imaani buli babeera bakoze eki zibasomeddwa. idha dhukira Allah wajilat qulubuhum innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. mazima ddala abakkiriza bajjukizibwa Allah emitima gifuna okutya. olabye okutya kuno kyogenda okugamba sitaani nedda eyina gwekuwundira awo eraga nti oyo talekeka nedda, eyina kyekuwundira tekirekeka nedda. wahakaza wajilat qulubuhum. lwaki? oyina ayati zotera okuwulira, oyina hadithi zotera okuwulira, oyina okujjukizibwa. ojjukira ebigambo bya seeka yatugamba jjo, gundi yatugamba lina limpuliza lina. oyina kwosinziira okufuna khashiya okutya, kwosinziira okufuna khashiya okutya. ate mu ngeri y'emu mu ebyo by'owulira olina kwosinziira okumanya nti olina kyosobwa. ogenda kusubwa ejjana, ogenda kusubwa ebyengera, ogenda kusubwa okusaasira kwa Allah, ogenda kusubwa omukwano gwa Allah, ogenda kakati. irimu eno ekola omulimu munene nnyo era y'ensonga lwaki bannaddalasa obasiŋŋaana balina imaani okusinga batali bannaddalasa. era ensobi gye baguddemu egulumizibwa nnyo. akati oyo agati tulaba asiba maddalasa kakati mulaba bwakoze bwati. tekitegeeza nti olwo ofuuse wankizo ku ye. mu kubeera munnaddalasa manya nti ate abakubanga simu bw'aba mubi kale nga munnaddalasa manya nti abakubanga si munnaddalasa ate yali badde mubi nnyo. era eddalasa erina bingi nnyo bye yamuggyako byali badde abeera, naye kino asigadde akiguddemu. tukimunenyeze nga munnaddalasa lwaki akiguddemu, naye nga tofaanana naye. ensonga lwaki ogulumiza ensobi, kubanga omulaba embeera ye yanjawulo mu ddiini. gy'okoma okubeera n'okumanya ogenda mu maddalasa okubeera nga toyitibwako jjuma. bw'obeera mu jjuma tobeeranga twazze mu jjuma n'obeera omwoyo naye nga woli oteekayo ebirozo ku khatibu byayogera n'obifokasingako n'obireflectingako, kikuleetera okubeera nga imaani yo egejja. imaani egejja gyekoma okugejja, sitaani gyekoma okunafuwa. ataaka ya sitaani gy'oli gyekoma okunafuwa, imaani gyekoma okugejja. ekyo kimu. ekyokubiri nga tukyali ku irimu, waliwo irimu ey'okulowooza obulowooza n'okutunuulira obubonero bwa Allah, n'otunuulira enjuba eyo, n'otunuulira omwezi ogwo, n'otunuulira obwana obuto, n'otunuulira akaana akakazaalibwa, n'olaba engeri gikavudde mu lubuto, n'okatunuulira noga subhanallah, maama waako si yakataddeko enjala zino, si yakataddeko obuviiri buno. Allah ng'alina obuyinza. n'okalaba nga kali myaka kali akaana kano nkajjukira nkaliko n'ekirala kati kaakano kavuga ekidanga dikadduka ekakali omusajja yono ekansala kati ate ebyo nona ebikwongera imaani. n'olaba obukoko, n'olaba amagi, n'olaba bwefuuse eggwanga mu kaseera si kanene, n'olaba ebijanjaalo omukadde gundi asiga, n'olaba nga ati yetise entumu y'ebijanjaalo akola ki akungudde, n'olaba ekiro, n'olaba emisana, ebikwongera imaani. waliwo byosoma byoyiga just n'okutunuulira obutunuulizi ebyengera bya Allah n'ebitonde bya Allah tabaraka wa taala. ne weetunuulira gwe kennyini n'ojjukira bwali, n'olaba wooli olwaleero, n'ojjukira wali ng'oli mu secondary okyajjukira mu nnyo mukwano gwo gundi Sula Soweedi Musa ani kakati Musa alina abaana n'abakyala, naawe olina abaana n'abakyala, n'olaba engeri gye mwali abavubuka abanyirivu kakati ng'effeesi etandise okubeera nga efunamu engeri ya ebyo byonna bikwongera imaani. imaani eyo irimu gye weefunira, si seka yagikusomesa ennyo wadde nga mweyerere baseka bajye bajjukiza, naye eyo gwe kennyini osobola okugyefunira ekwongera defense mu bulamu bwo. sitaani genda okuti kati la emyaka gino gyendiko naatera okusinkana Allah ddala Allah ndabe nga ekyo la nosanga ng'oyina defense nga nzito. omuntu atabiteekako birowoozo, omusiŋŋaana lusajja lukulu luli myaka 65 luli eyo mu 7 nga luli olukikiitana lutereeza bigali luli olukikiitana luli nkwalula balongo luli awo. lwaki terufaayo kugenda mu maddalasa, terufaayo kuwuliriza, terufaayo kusirikira ku buyinza bwa Allah, teruliko defense. sitaani erusika nga bwolaba akaana akatobe kasikaki eŋŋamiya gyeyagala gyemuzza. lwaki? Taina defense.
kakati ekintu ekyokubiri bingi ebireeta omuntu ku imaani okuzitowa okugejja ne ekintu ekyokubiri kwe kuba ne kampani ennungi beera n'abantu abalungi abantu nga bw'ogondera Allah ng'oli we bali kikwongera ekitiibwa era nga kyekibasanyusa era nga teweemutyamu tyogondera Allah era nga okujeemera Allah we bali nga kyekintu ekikukkakkanya tosobola kugigamba tofuna mirembe na butebenkevu kujeemera Allah ng'oli we bali naam ekyo kikulu nnyo kati ate weewala abantu ng'ogondera Allah we bali nga kyabunyoomofu nga kikumalako emirembe ekyo kyabulabe nnyo abantu abafaanako bwe batyo ng'ate okujeemera Allah ng'oli nabo kikusitula kikwongera ebbeeyi n'ekitiibwa ekyo kintu kyabulabe nnyo era eddiini yo era manya nti abantu abafaanako bwe batyo ogwana obadduke oludduka kubanga bayanguyiza sitaani okubeera nga eyisa mu jjenje ekkalu ate bali bakuteekako ejjiji sitaani okuba tekola etya era ogenda okkakkana omukyala bwewetunuulira nga toyambala jilbaabu ogenda okusiriikirira okusangana nga mikwano gyo tejambala jilbaabu buli wogijjamu oyambala jilbaabu balina engeri gye bakutunuuliramu naawe n'ogireka okitegera abantu bangi bajeemera Allah olw'abantu bakola batya bebawangala nabo n'olwekyo gy'okoma okugondera Allah gy'okoma okweteekako imaani gy'okoma okwetolooza obulamu bwa imaani gy'okoma okunafuya attaka ya sheitaani ekibuuzo ekisembayo bingi nnyo bitwali betwogeraawo kubigeza imaani naye ekibuuzo ekisembayo lwaki Allah yakkiriza sitaani ebire ng'erinako ekigero kyesobola okutawaanya nakyo eddiini y'omuntu olw'ensonga imaani gwe tulazi malayika zisinza Allah ekiro n'emisana yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun zitendereza Allah ekiro n'emisana tezikoowa gwe wulya Allah asuubiza okuziyingiza ejjana la ejjana Allah yagiteekera ki majini n'abantu lwaki kubanga be balina embirigo eyo omuwanguzi ng'agwana ayingire ejjana agwana abeere ng'afuna ekirabo agwana yeebazibwe saate malayika tezirina mbirigo eyo tezirabankanyizibwa tezitawaana sitaani terina kyezikola kati gwe Allah yakkiriza sitaani abeereko n'omugabo mu bulamu obwo ogirwanyise okulembeze Allah ogulumize Allah osoosowaze Allah ogiwakanye ogigaane osobola okubeera ng'oyingira ejjana kubanga imaani eyo eri automatiki tekusitula imaani eri automatiki tekusitula kati olina okulwana okufunvubira n'ebifaanako bwe bityo yensonga lwaki amasala gagamba ani asinga ekitiibwa abalongoofu mu bantu oba zi malayika ekigambo ekituufu ku bigambo ebiri ebyabawulama kwe kubeera nti nno abalongoofu mu bantu basinga ekitiibwa okusinga zi malayika lwaki kubanga bo obulongoofu bwabwe buyita mu lutalo ate zo zi malayika obulongoofu bwabwe buli automatic Allah yaziprogramminga kubeera nnongoofu la ya'suuna Allaha ma amarahum wayafaluna ma yu'marun tezijeemera Allah kyabaziregedde tezina force zetla kujeema negwe olina ekikugamba ojeeme n'olwana nakyo n'ogonda n'olwana nakyo ogenda okukakkana ng'obulamu bwo bwonna obugolodde bulungi n'otuuka okubeera mu kifaananyi kiri Allah kyaga nti qad aflaha man zakkaaha mazima ddala awangudde oyo agolodde omutima gwe ne gutuuka okubeera nga sitaani tekyalina buyinza ku gwo tekitegeeza tekyalina kemulabankanyaako kakyaliwo naye mu butuufu obulamu bwe bugudde ku sayidi y'obulongoofu kad aflaha man zakkaaha mazima ddala yeesiimye awangudde oyo agolodde wakad khaba man dassaha tezimusanze oyo yakwata omwoyo gwe negabira sitaani nebeera nga yegufuga kiyagadde sitaani kyegukola wakad khaba man dassaha ebyo obifuna ddi obifuna n'okuteeka mu nkola kino wa amma man khaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa ani lhawa fa inna aljannata hiya almawa oyo yenna naakya ngeri gyanayimira maaso ga Allah n'aziiza ku mwoyo gwe ebyo gwagala yani n'alwanyisa sitaani kitiga waliwo olutalo olina okulwana osobole okutuuka mu jjana fa inna aljannata hiya almawa
nolwekyo barakallahu fikum mubufunze byebyo byetuyinza okwogera ku nsonga eno. Wafaka llahu ljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.